Thank you, my Lord. Oh, oh, oh. Thank you, my Lord. We are saying thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Bye ebirabo bikyajja ate nga bijja mu bungi nnyo 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 nga bwe mbagambye ebirabo byo bikyajja ate bijjira mu bungi nnyo 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 era nga bikyaleetebwa munda wano. Olujja okulabamu nno lukola ki? Lwongera okubeera nga luddugala, lwongera okubeera nga lukola ki? Nga lulaga mbu nno ayazze mubede ayinamuko kasente, si be bano aba bulijjo abakola ki? Abajja obuzzi ne batwala baana b'abendi nga baleese obuntu butono ate ne babagattako obba ku b'emiggo n'ebintu ebikola ki? Ebifaanaganako ng'ebyo. So mu mbeera mwe tuli, mbeera ya kukola ki? Ya kuleeta birabo era ng'abantu basekaasekamuko, bwe badigiddamuko. Abakozi ba Salt Media mbalaba wano. Kyali wange Kasuku naye mulabyeko, kyali wange Ibula Atakoga Atagejja naye mulabyeko. Kwegamba omukolo gw'amaanyi era ng'ebirabo bo bakyaleetera ddala ddala ddala. It's a very good organized team. Fridges zizze, cases, entebe, so much. Gwe kyomanya tuli ku kyala kwa Susan Makula. Okwanjula kwa Susan Makula kwe tuliko olunaku olwaleero era nga tukyagendera ddala mu maaso nako. Tetugenda kumala mpaka nga nabo bakoze ki? Nga nabo bamaze bannange. Ebyama bingi ebikyagenda mu maaso naye nga tetujja bibotolera wano. Katulinde omukolo guggwemu then tulyoke tutandike obotola ebyama kubanga abantu bangi bafuddeyo nga balina ebiboogera ebyenjawulo. Joel Wambi ogambye team opposition are crying. Okay. Angelique 320 ogambye bino byansi kasita si ye yakukwana bugingo ye yamusobya tukkirize. Kale Silivia aseseewo busesi weni namagambye weeyagalize kirungi era munno naawe Katonda akuwa kirungi. Mweyagale ba sweet. Happiness comes from within. If one doesn't make oneself happy, don't think social media can. Who are we to judge? Kale banange nno munaatusonyiwa naye nga comment zo zinyuma okusoma. Team side eri okusiiba kutuusewa. Kale kale abantu bakyeyongera okujja ku live. Mwongero sharinga banange, oba oli kuno ng'owulira eddoboozi lyange subscribinga. Tusubscribinge tulabe muno tweyongerako era nga twongerako abantu bangi. Abakozi ba Salt Media mubalaba bo bakyagenda mu maaso n'okulaba muno bakola ekintu kino kikuba ate okitwala ku level eddako. So mwongere subscribinga gw'omukolo gukyagenda mu maaso. Ebirabo bakyaleeta baleetera ddala bingi nnyo 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 era munnange ng'omugagga w'abeera. Katulinde tulabe Susan Makula kyanayogera ku guno omukolo. Wanaaba alina kyayogedde era nja bibatuusaako. Gwe atalaba kusimu ku zi interview za Susan kirira wansi awo ojja kuba oziraba. Nayagadde mbatwaleko ko mu byafaayo ebimu naye nga ndowooza tugenda bigendamukko mu maaso tubeere nga tukola ki? Nga tutegeera ki ekiddala ekituufu ekikola ki? Ekigenda mu maaso. Naye ng'ebintu byo bamaze obireeta bingi nnyo. Nabagambye ebibalirwamu obukadde 11 byolaba mu lujjaawo. Ebintu bibalirwamu obukadde 11 era nga bino babiwadde mu maka ga mukulu amanyiddwa nga Sserunjogi, ng'ono ye taata azaala omwana oba omuwala oba omukyala, kati mukyala Bugingo amanyiddwa nga Susan Makula Bugingo. Kyemmanyi ku Sunday n'ogenda kubeera muliro na muliro wali ate ku church ya House of Prayer ku Canaan Land. Katulinde tulabe naye nga byo ebirabo bingi nnyo 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 nga bwe nagambye. So all you have to do is just keep on subscribing, keep on watching on this channel so that we keep on
giving you more of the latest information from wherever you're watching from. Thank you so much for watching. Shout outs to everyone that has been watching. Tuze tubaleetera omukolo guno mu bits munatusonyiwa olw'ensonga za internet ne security eri ku mukolo guno naye nga byebyo. Winnie Nambatya nkulamusiza birungi. Brenda, happiness comes from within. Ogamba otya? Sharon Kamulegeya nkulamusiza. Nasi wa Josephine nkulamusiza. Kiriza 22 nkulamusizaako. Team No Divorce. Irene Nansubuga nkulamusizaako. Banange, let me just wish them the best nayeho notekawo emisinde. Fetex Fatima, I thank God for being a Muslims. Alhamdulillah. Nasi wa Josephine ogambye twamaliriza dda mukwano. Oh, okay. Kirungi nyekyo. Gamba abalata na subscribing bambi wano ku channel tola bulabi. Supporting muna Uganda, supporting Muganda wo ate asokutusaka amawulire amalala mangi bwe gati. Then Aji Nabatwa ogambye let them go ahead because life is too short. Enjoy. Kale nawe nkutumiddeko nnyo. Then Winnie ogambye naye Sharon Kamulegeya. Nasi wa Josephine ogambye obukadde 11 nga ntono kye ntegedde. Obuseebeezo sente birabo byokka, sigambye budget yambaga yonna. Birabo byokka bya bukadde 11. Kale Bena nawe otuuse. Welcome Bena ogambye nange ntuuse bannange. Kale welcome. Kati ndowooza katusoke tuddeyoko ku mukolo katono nnyo tuwulire bye bayogera nga bagaba ebintu bino, then ate tunaakomawo tugenda mu maaso. Aboolugave twagenze okukizuula nti tetujja kwawula nti ate bino bya maama gundi wabula bino byonna bigenda mu famire ya Sserunjogi. ye ate osanga omwogezi n'akugamba nti ono bulubandi wakusiiga ku mugaati n'ombuuza nti waliwo gwe basiiga ku bikajjo era abawaaku mugaati. Tweyanzizza obutatumenya n'obituweera wamu. Aboolugave tukube engalo. Mpozi mbadde njagala ebimu tusobole okufuna ekkubo kubanga oyina by'oyagala okuleeta. Waliwo byenjagala okuleeta. Colorful scenes bino kaakati naddala ebisookeraawo tubijjewo bigende mu nnyumba. Colorful scenes tubitwale mu nyumba afune waayita. Taata weewaawo bwe twabadde tujja twategedde bulungi nti omwana gwe tutwala mwana muwala yabadde okusingira ddala kye twagala okwogerako yabadde akyaba enku ewaka. Era taata enku tuzireetedde ddala lubeerera tewaliddamu kubaako abanja enku. Mukyala Imerida bakuleetedde kuuka. Eno nno abasinga bakimanyi nti kuuka bamufumbi. Omufumbi yaba kuuku. Munnange eby'oluzungu bizibu ate oli bamuyita kuuku. Kati eno ye kuuka. Ate mu Luswayiri kuuku eba nkoko. Anti kootawasizza Kenya kati sigala mu luzungu n'Oluganda. Kati ate wano oluzungu nalwo mbadde simanyi nti gye luli. Taata bwe twabadde tujja era twategedde nti ono omwana engeri gy'ali omuggalanda yabadde akima n'amazzi ewaka era n'agafumba n'aganyogoza mu nsuwa eyo yennyini ey'abazadde. Sebo taata ensuwa eyo eganyogoza nayo tuyise nayo. Aboolugave tukube engalo. Ebisigadde taata bwe muzaala naffe era ewaffe bwe tuzaala ebiseera ebisinga batuleetera amata ne sukaali. Kiraba. N'olwekyo mwe temwazaala ka sukaali wabula mwazaalira ddala sukaali ewera. Abange njagala okubeebaza ekyamazima mutwetikidde era lwakuba Katonda yatusaasira nti naffe be mubireetedde embeera tiziyembi naye kakati bino n'obitwalewo omwavu atandikirawo akaduuka ka liteyiro kuba sitooka abamufubye naye muli bamukisa naffe be mubireetedde Mukama yatusitula. Twategedde nti n'ab'ekyebando si bantu bali awo. Kituufu.
singa babadde balala twali badde tubasaba ekisonyiwo olw'okuba tebakyaddayo kugula kaciro ka sukaali bagumiikirize kubanga ono ne bwanaggwako kuba bukubi ssimu ne tuleeta endala bino n'obitwala ebwetamiiza zadde akubirawo babuloka ni munoonyeza akaduuka awo akajjamu olose sifiirwa sitooko. Saawa zino nga bw'olaba ekigenda mu maaso tuli kugenda kuleetera bintu byate ebiraga muno omukulu ono yakulira saidi za wali e Masaka nga bwe muwulidde taata bw'ayogera oba aboogezi b'omukolo bayogera. Bagenda kuleeta Beene, bagenda kuleeta Nnaabagereka ne videos ezimu kwezi eziraga muno bantu ba Buganda nnyo era babagambye tebageza ne baleeta Ssaabasajja Kabaka nga bamubisse balina omuggyako akawuwo kubanga Beene bw'abeera akiika embuga oba omuntu omu akiika embuga Kabaka n'amugjayo n'omugjayo ng'alagabwa oba ng'alabika eri abantu bonna. So mu mbeera nga zino balina okuleeta certificate ya Buganda, balina okuleeta certificate, balina okuleeta Nnaabagereka, balina okuleeta balina okuleeta ne maapu ya Buganda bagiweeyo wa mukulu Sserunjogi eyakuza omukyalo namanyiddwa nga Makula. So mu nsonga nga zino abali mu kwetegeka nga wobalaba bamaze okuba nga bategeka bulungi nnyo era nga kyemmanyi banamala otwalayo wali Beene alina omukwata alina kubeera muko mu maka gano era bajjamu bawa babeere nga bamukwata. Mu mbeera nga zino abantu abasinga babeera beebuuza ddala ekituufu kyeki, naye nga kale kankulage engeri gye bali mu kugendamu ate ndoza tujja kuba tujja mu maaso awo twogere. Oyo nno y'omu ku bakulira ekitongole ky'amawulire wali ku Salt Media, omukulu oyo gw'olabye akutte ate Abeene balina okuleeta maapu ya Buganda, balina okuleeta maama Nnaabagereka, balina okuleeta Abeene, balina n'okuleeta certificate seemu oba bbiri, wabula balina okuleeta certificate emu ng'eriko amannya agate g'omutanda then n'endala ng'eriko amannya ga taata okulaga mu ne taata naye yakiika ddaki embuga. So mu mbeera nga zino tukyagenda mu maaso naye nga ebintu byo balina okubireeta. Kati kyolaba ekigenda mu maaso awo nga bwe nabagambye muno omuko balina okwekwatira Beene omugga balina okuguwa omukulu amanyiddwa nga Bestman neyeekwatira certificate eno. So kyekyo kyolaba ekigenda mu maaso essaawa zino zennyininyini. Naye banange mu comments nga nnyingi Roberto Mende ogambye Bugingo, you know the truth deep in your heart, it's a pity you forgot the Bible. Indeed Jesus is coming back very soon. Church, get ready. Ndawula Hadija n'ogamba bebe naye afunye omukisa, bebe naye afunye omukisa okumuyita ku mukolo nezi selfie tazirabidde munnamawulire. Okitegedde? Mwanje Florence agambye each of us will give accountability before God. Byonna tubikole naye olunaku olwo gye luli. Okay. Then nagamba Harriet agambye very true, abadde akkiriziganya ne Mende oba Medi aba Mendi, then Nanfulu Irene yakabya obukaabi. Kale omukolo gwe tugendako gwe gwa certificate nga yemulaba muno yonna amazozi raga era ali mu mazozi andinga over eri taata, ebifaananyi ne bikubibwa era nga essaawa zino nga bwemulaba mbuno balina okwekubya ebifaananyi. Eyo gyolaba maapu ya Buganda bagireese naye nga gyolaba ebadde certificate ya Buganda nga bali mugezaako giwaayo. Taata nno yalina giwa manya Bugingo yalina giwa taata, Bugingo yalina giwa taata era nga wuuyo agiwaddeyo era bagendagenda mu photo moment, banaava mu photo moment then toke tugende mu maaso. Okitegedde bulungi nnyo. So twagala okwebaza okulaba channel yaffe eno okuva gye twatandikidde mpaka wano wennyininyini wetukola ki wetuli. Mwebale nnyo tugoberera obwedda tuli live naye nga video zivaavaako olw'ensonga za internet n'ekifo mwe tuli nti nno tebakkirizaamu nnyo kamera, naye tugezezaako nnyo okulaba muno tubatuusaako ebifaananyi bino mu bulungi bwabyo ate ku mukolo nagwo nga we guli ogw'amaanyi. Omukulu amanyiddwa nga Pastor Aloysius Bugingo olunaku olwaleero ebyanjuddwa
mu maka ga mukulu amanyiddwa nga Sserunjogi wali ebwerengwa era ng'ebimu ku byazze nabyo enkumbi tagireseeyo naye agireese kubanga enkumbi kya nkizo nnyo wano mu Buganda era certificate mugiraba yiiyo eriko Bujingo Aloysius ekimu ku ebyo biraga muno yakiise embuga nga ye omuntu ebirabo bo bakyagenda mu maaso nga bagenda babijjawo naye nga embeera nga bwegenda mu maaso kyemuba mumanya embeera y'amasanyu gokka. Si Susan yanyumye era anyumidde nno ddala nno nnyo nga bw'omulaba era n'ababaddewo banyumye kwegamba omukolo gwo gukyagenda mu maaso ate nga naffe tukyasobola okuba nga tugukutuusaako mu bujjuvu bwago nga bwe guli naye nga gunaatera okuggwa kyekya kafyu kye simanyi kubanga ye Katikkiro wa Buganda yavaayo n'agamba abantu ebigambo bino wammanga mu kooti nga yagamba mulekeraawo okuzibiza ate obudde ku buko mukirekeraawo yali awoninga abasajja bagenda okwanjula oba kutandisa okuwasa mu Buganda naye ate ne badda mu kubeerayo mpaka ssaawa 4 ezo ssaawa zitegeeza omuko oba osuze ku buko ate nga mu Buganda kyakiva ennyo omuko okusula ku buko so naye essaawa eri emu tukyagenda mu maaso n'omukolo nga bwe gutambula ate wali bulungi nnyo ebwerunga muntegedde bunyo ebwerunga maka ga tata wa Susan amanyiddwa nga Sserunjogi ono nga ye yamukuza okumutuusa ku makula gaaliko kati era nga adde tasobola mu kintu kino kikolera walala wonna okuggyako mu maka ga kitaawe naye nga mbeebaza nnyo okuba nga mutugoberedde enkumbi yiiyo ndowooza yeeyo n'omuti mujjukire Katikkiro yagamba buli wamu we mugenda musimbengawo omuti we mugira musimbewo omuti so zeeyo embeera nga bwegenda mu maaso njagala kuba nga nyongera obbatuusaako ebigenda mu maaso mubiwulire nammwe mubyetegeerere kyensinza okubaagalako selekita mwategedde ekitiibwa kye mugiramu n'ekitiibwa gye muzze ne muleeta n'endoko z'emiti naye nga muzire tukyagenda mu maaso n'omukolo ogw'ekyasa kye-2021 ogugaddewo omwaka gwe gwa Susan ne Aloysius Bujingo mu mikolo gy'abasereebu gyonna era njagala okuba nga nammwe mbayozaayoza olw'okuba muno mutuuka ku kkula nga lino era n'obbagamba nti no wenna gy'oli ng'okyagala Mukama akikubalire. Sarah Nakalyowo ogambye God is never mocked. Galatians 6:7. Time will surely come for his vengeance. Dress code etisa as if in hell in Nigeria films of satanic agents. Bujingo Musota gwa kuluma. Okay. Awo simanyi bujulizi bukwatagana ku ekyo naye gwe obugeogedde. Harriet Hope sise n'ogamba kiriza ki okulya ensi kigasa ki okulya ensi yonna n'ofiirwa omwoyo gwo bigambo bya Bible sibimanyi nnyo. Dan Stephen okay, the wedding is so perfect it is an introduction not the wedding collection. Ono kwanjula si embaga ya wiiki ndowooza mu wiiki emu okuva kati tutadde babisipesinga mu gundi 10 so maybe after that then Sylvia Gwomushabe noga everything has an end. Susan you will also have your end. Kale team no divorce muli mutya. Sharon okomyewo Sharon Kamulegeya agamba abantu ba subscribing. Harriet Hope sis ogambye at Sharon I'm here okay webale kujja. Rosette Mukisa nawe okomyewo team no divorce. Kyomuhangi nawe okomyewo ogambye can see the devil at work. Kale Ben ogambye omwana muwala awo wanyumirwa bannange. Sharon ogambye we are all sinners. The difference we sin differently in the judge but Father enjoy the moment. Kale Brenda Love ogambye everything has starting and ending. Kale katulinde gye bitandise ne katulinde gye binaggwera.
Nandawula Hadija ogambye waliwo eyamwagalanga ogamba akazigo Dibu Susan wenyeze. Oluganda sirutegedde ne tugenderaawo. Njagala nenda bazaayoko ku mukolo katono nnyo small time mbeere nga muwulirako ku maloboozi agava ku mukolo kubanga ekintu kitabuse. Omusumba tumuwe engalo. Ensonga zikyagenda mu maaso. Kyagenda mu maaso era nga essaawa yonna omuka agenda kuba agenda okusala keeki. Essaawa yonna omuko agenda okusala keeki. Essaawa yonna omuko agenda okusala keeki bannange. Essaawa yonna omuko agenda okusala keeki. Era ng'essaawa zino bubaasa ensawo ya taata bitandise okuba nga biyita. So kati obwedda ab'amasimu abagakwese kati batandise okugajjayo. Batandise okugajjayo okulaba muno bakwatayo ku atlist ku buvidiyo ab'omukolo nabo bwe banaapostinga okulaga mbuno babaddeyo ku mukolo naye tubasaasidde kubanga abantu byonna babirabye wano ku Serebu Jazz eswa nabbi baddiramu babirabye ne babiraba ne babikoowa esembayo tubadde tukusaba otusindikira omuko. Omuko waali mutabani genda muko. Okay. Muko yimirirawo mpola mpola. Ndowooza mukitegeera essaawa yonna omuko aweebwa enkoko ye omuko aweebwa ne taata aweebwa ensawo ye then ate ne keeki esalibwa omukyala ne bamutwala. Kalica yaffe ey'Abanyarwanda n'oluvannyuma okukwasa enkoko y'omuko. Ekisibo ekirala ekyenkoko kyatuuse dde ekyebando naye ey'omuko enkulu olwakalombolombo. Sebo enkoko eno tuleese ento enkulu eno yegitambuza tewali tabbo eri munda omwo. Tabani weetegeke omanyi eyo nzibu nnyo mu kuba maapu ya Madagascar ekyayinza ogikubaawo. Byebyo omuko bamaze omuwa enkoko bulungi nnyo era takyalina kati kyabanja kitegeeza sisita wamuwaddeyo. Ensawo ezo z'olaba ze tugenda okuba nga tuwa bataata n'abakoba n'abasigaddeyo mu magezi mpola mpola. Ya muko tumuyanziza omuko ye tukyamwongera ebintu ensawo sente enkalu ebbaasa n'ebigenderako ng'ebyo. So olaba weetegereze nange essaawa yonna keeki egyolaba wakati awo tugenda okusala keeki era keeki eyo egenda kuba esalibwa abagole. Susan ye yazeeyo dda munda okugenda okukyusa naye nga ye essaawa yonna tugenda kuba tusala keeki nga byonna bikoze ki tubizize ebbale ebyamu bya ddala kubanga yeyina okusalibwa okulagira ddala mbuno kati ekijjulo ekisooka kikoleddwa naye nga mateeka nno agafuga tradition oba customary marriage wano omukolo guba guwedde bannange. Kyenjagala mbagambe wano omukolo guba guwedde era omukolo we guba nga guwedde wano kitegeeza bano ababiri basobola kati n'okuzaala omwana kubanga obulombolombo bonna wa tradition babukoze ate bulungi nnyo. So essaawa zino bagezaako gaba budde era nga kyenkusuubiza nti essaawa yonna nga bwe tugenda mu maaso tuyinza okulaba ku keeki ng'esalibwa mu maka gano era tulinde bulinzi tulabe kigenda mu maaso naye nga obudde bo bugezezzaako okuba nga bubakwata si be babukutte obudde bubakwata. Okay. Aliwa yiyo
tukyagenda mu maaso n'omukolo.